ebintu ebyo ebiri eyo bye mugenda ne mumenyesa nnyumba z'abantu amajambi agali eyo ge twalabye ensuululu ze muyina eyo yonna ze twalabye emiggo byonna bye muyina eyo mu kikomera mu bijje eyo mangu musenguke ku kyalo mulina ebintu bingi mu kikomera bye twalabye bye mukozesa okumenya amayumba g'abantu obusimusimu bwe mwabba oba kati mwabulongoosezaawo simanyi naye muveewo emakindi oba mukyuse mu mpisa tetulina buzibu omusajja asulira ddala waggulu ssebo wano poliisi erinaawo wansi akuba enduulu emuwulira nyamukutte omanyi fayiro ze ninaawo emakindi nze sinayo nemu bwe mba nina fayiro emakindi awo omuntu ajja ajogere naye wali fayiro awo ziri emakindi abantu bazindeetedde waka fayiro yange bagitwala manya ejja kudda si ebyo si bye ŋŋamba just ono omuniga no makindi ogiraba makindi poliisi yange ate njagala nnyo tubaagala nnyo mukama abasaasire bannange mujje ebintu ebyo ebiri eyo bye mugenda ne mumenyesa nnyumba z'abantu amajambi agali eyo ge twalabye ensuululu z'ensanga omulala poliisi bwe yajja netuuka ku siini nadduka ate ng'agenda ku poliisi ne bamuteeka kabangali wansi nembuuza ate binga atadduse ku kabangali naŋŋamba anti poliisi bwejja yekuuma emirembe yeetaasa obulamu omusango kati biba bisusse ng'abantu beekyaye kivolaba abantu tebaagala poliisi kutwala abantu kubanga bwe batwala olumu ebazza ontegeera kati abantu baba beekyaye kati poliisi bwe bavaamu okitegeera nze twabaddeko liwa security tuba tukokingidde mundu nga twogera ku kitutuuseeko nga tetulina yadde nekyetwazizza kati tugendewa ontegedde kyegamba tugendewa kati tutufe ate tugenda otuuke wakambe obakasuseyo amayinja bazze kati netugamba ffe tukola eki ng'ate amaanyi agasengula abantu tugalina munzikirize nakoze kampani y'okusenguka nsengusiza bwereere era kirayenti wange yasoose mwamulabye okubakakasa nti nsobola okusengula omuntu ku kyalo natuze ku poliisi ne baŋŋamba naffe kyatulemerera paasi banange mu butongole mbebayidde olweyo lw'ekibuga mulunkwase smartphone nakirira mu kibuga n'akomawo mirembe kwini akule ng'asobola okubeera mu motoka kabagezi bokka kano kabagezi ki ojamanya ekiputulo mu kiradde kiki ojamanya ekisibisa omufu ebigere ojamanya enjawulo ku mputa ne mukenye ojamanya kisaati toli munene kalifagananga muze mukwano gw'omunene nakubira bebe nanyiga bize figa alina omulebe mukwanoga sitama wali nimire wano kololera wali ayi mulamuzi nsaba kweyimirwa bino byabaki kawedde mudda munange wa Palaso kw'ossa ne Alien Skin bapromota bakyalemeddeko teri bano okubeera nga baddamu okulinnya ku stage okumala emyezi 3 oba bagenda kuba balyawa mbwe emyezi egyo 3 bawadde poliisi ebeere ng'ekola okunoonyereza wabula teri promota alina kuddamu kuyita bantu bano abasatu ku kivvulu kyonna akatambi keekano nasazeewo ne bapromota bannange okubakangavula mu ngeri y'ekisajja ekikulu ekusooka kubajja ku stage abeetabye mu kulwana enjuyi zombi bave ku stage okumala emyezi 3 tuwe poliisi chance okunoonyereza nga beenoonyereza etuwe ripooti bwe tunasanga nga ripooti ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba naye okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna then ekyokubiri mu abavaayo ne mubategeka mugende mu maaso nga mubategeka naye mumanye nti tuli mu promoting ebibinja
ebigenda okufula ensi yaffe berenga Haiti kasaawa zino ekuumibwa nsi ya poliisi y'amawanga magati nga n'abannakenya gye bali ebyo ekibuga baakiwamba ekisaawe ne bakiwamba naye nga babiwamba criminal gangs bano abavubuka abagamba nti bo bali unruly ani agambye nti unruly gwe nga tolina president kati president abeera atuyamba ki so tulina president wa Uganda tutosobola gamba nti oli unruly then ekiranjagala kuddamu bannayuganda mwenna ababadde balowooza nti Allen Skin akozesebwa gavumenti emabegaawo mwabadde mulaba Allen Skin yagenze mu Democratic Alliance ekulemberwa Mwami Mpuuga yali leader of opposition so Allen Skin akolagana ne Democratic Alliance takolagana na NRM ati kubulidde takolagana na che takolagana na NRM nze sagala kwogerera bibina by'abantu abalala honorable right honorable Mpuuga muwe kitiibwa naye nga yasse omukago era mu mukago ogwo Allen Skin yagamba nze natuta akasimu gwe naawe nosika ki ebitaano obudo oba ekido so bad of the same feather do what so yakyogedde bulungi so temumuteeka ku NRM naye waba ayagala kusala ddiiro okujja mu NRM twagala bampisa twagala abantu abalina empisa abatanywa njaga kubanga ffe mu NRM kye banywayo kyokka kabia ate nga mumanyi kabia tebakanywa nga kwete bano abannaffe abalala gwe banywa ko omuntu najja n'atunula mu kamera naye nga atuyana ng'olaba kwete yafuluma kwete mandule so NRM yagala bantu baki bantu bampisa so twagala NRM ebere yaki yampisa so nvumirira n'okuvumirira konna empisa embi ezayolekeddwa abayimbi baffe nayogeddeko ne Palaso yakoze eki ye agamba nti baba nakoze ensobi naye oyo mwana abadde asusse najja ne bubendera n'awuuba najja mu ddwaliro nga ye musirise yampadde ensonga ze ne mugamba kati tukakane tulekeraawo okulwana tukole ceasefire then Allen yes namufuna naye era we namufuna ngenda mugamba oli suspended for 90 days nga toyimba abantu wonna subscribe nga like nga atereka obaka bwawo mu comment section bannange Junior yetagwa mu ntalo kakati nno olunaku olwaleero avuddeyo n'abeera ng'atabukira Mama Fina. Jjukira nti Mama Fina yavuddeyo n'ayingira mu nsonga za Palaso kwosaane Allen Skin amawulire ago twagakuwadde aw'emisana. Kakati nno ate Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'amutabukira amugambye gwe buli kimu okiyingiramu. Ne Junior ogamba Mama Fina buli kimu akiyingiramu gwe naawe nga buli kimu okiyingiramu. Kale katukuwe akatambi kano nga Junior agezaako okugamba Mama Fina nti ensonga ezimu teyandibadde ng'ate aziyingiramu. Sibanya mu nyumba mwabaddemu maama we mwabaddemu baby bakuba si baana b'abantu nabyo no Mama Fina byayogera ate Mama Fina nawe ensonga ezimu zivengamu buli ko ulidde Mama Fina yegwe nawe tukoyo olugezigezirwo kati Mama Fina byobadde weyogeza ku bukedde Allen Skin babadde ku bosi bana babantu mwabaddemu maama we so what ensibu bato juwa mirembe nayo tujja kuwa mirembe kati dali naye alumwa naye ategedde nti alumwa mubira musipa se muba Mama Fina mubikirira ebintu kwa mwagala like sidacious Mama Fina ekibi kibeere kibi nawe bakwata muwala wo Fina ne bamukuba owulira bulungi gwe Mama Fina singa muwala wo Fina bamukuba owulira bulungi abavuka abakubya abaana b'abantu omanyi abaana b'abantu abali mu malwaliro kati oli awo oyagala nawe bulikes mu nyumba mwabaddemu maama we bamusange yabasanga ku street ekisa eggwanga lino kubikkirira butabulira bantu mazima kati Allen Skin yabakeera ne bamutta if that boy bakeera ku macha ne bamutta Mama Fina ogenda kukola woki wano twafiirwa leediyo wano era kubikkirira nedda leediyo talina kye yakoze the man died leediyo yafa buli kiseera nja kwogera naye tewali byakwogera naye asibwe tali waggulu w'amateeka
Mbu Palaso yakoze kibiki. Kibiki Palaso kye yakoze. Ziri ntalo z'abayaga. Eby'abayaga temuba mateeka. Wakusanga wakubira. Oba mutoyi. Oba kusanze mulumbe. Eby'abayaga bwe biba. Kati Palaso yabalazeeko. They are getting a bit of their medicine. Bw'osiwuka empisa. Tuna tikwekweka mu mpisa nga tolina mpisa. They are getting the test of their medicine. Twasamira yasamira wano. Kwebekereza. Kakati Fulufiga okuvaayo munnange n'olyoka ogamba nti no Wizo yayiika Windows. Fulufiga Wizo tali kusonywa eyayiika Windows yali mu kujjanjaba bunne eri ebweru. Jjukira nti yali ku Dr. Jose Chameleone naye munnange katukwa akatambi kano nga Fulufiga agamba nti Wizo yayiika Windows. Palaso right now gwe mwana mayanja family gwelina. Wizo mumulaba yayiika Windows. Chameleone huyo mulema. Kitaawo alinga alina ggwe ategeerana. Omuntu ategeera asaba n'emmere olumba otya amaka g'omuntu n'amajambiya nga naawe kooli ate nga te naawe kooli n'ebisi. Oh my God. Kyanoonyereza ensonga lwaki atamala emirundi Junior ennaku zino talina bigambo birungi eri Alien Skin ate nga Alien Skin yamusembeza munange nga famire ye emugobye era n'agenda neewuwe n'abeerayoko nga basanyufu bazibu oba Alien Skin teyamuwa byakulya oba yali asuubira ssente n'atazimuwa. Kale tukyagenda maaso n'okuba nti nate tunoonyereza naye nga wandibanga waliwo ensonga eri emabega w'okuba nti nate tamala emirundi Junior okuva olwo talina bigambo birungi eri Alien Skin. Kakati naavuddeyo era n'addamu buto okuba nti nno amutabukira. Cesar is right. Which boss are you? Which boss are you? Which dicky between but the boss is always right. Which boss are you? The boss. Okufera obufezi. Which company do you have here? Alien. Ekufula boss. Boss wenkwacho. Boss wokulya mayirungi. Cesar is right. Namobye yogezeyo one. You think keep it quiet, there's nothing we can do to stop you. We can stop you. Nze kulaba oli musandu. Alien Skin oli munaku zezisemba. And ekya Palaso singa mbadde ggwe nandizeeyo ku drawing board. Osobola otuukikako. N'obwo obubwabwe obukuwaga busobola okudduka. Those dogs, Shaya Commander Bichi, Commander Mazi, Commander Mabina, Abuba Commander Bobasobolo Kuduka. Palaso Yakurazeti, you are not immune. You can be God, not become silly. Commander Mabina, Ebola Mazi, Yubinya Bimwewa, idiots. Alien Skin tosobola nakwegeraageranya ku Bobi Wine gwe. Bobi Wine ayogera n'abazungu, gwe olina bazungu ki? Alien Skin olina bazungu ki? Okujjako enkwatya ekkuba. Gwe tuli ku level ya Bobi Wine gwe naawe weefera bwefezi wakalinnya ennyonyi mmeka gwe. Tomanyi na visa we bagigaba. Oli awo Makindi yasamiridde. Tuddamu okwegeraageranya ku Bobi Wine is bigger than you. Bobi Wine takola ebyo bya kisiro. Ebyo Bobi Wine tabikola. Bobi Wine yakusinga. Gwe tosobola kuba Bobi Wine. Akusinga entegeera. We walumba ekitebe ky'NUP. Walaba Bobi Wine yakuddamu. Chwa yalitayiza bakubira waawo. Bobi Wine yalitayiza kumobilizinga n'abakuba n'abattirawo ku NUP. Niye tuli yetegeera yammwe. Kibanda tazannya bwatyo. Alien Skin mu babanda okyali mwana muto. Kibanda takola nsobi bwezita. Mafia tazannya nga ggwe. Mafia abanga kapa. Talya message atetidde. Kalika kusomesa obwa mafia ggwe. Uve mwe bebe bakulimba bayibula kabadia. Toli mafia at all. Mafia tazannya bya kisiru.
Mafia azanya chess. Mafia talabika kusimu. Mafia takola kintu nsi yonna kyeraba nti kyagenda okola. Genda osome ku Escobar, maite wasoma. Ekisubwa Alien Skin butasoma. Yali makanika. Genda osome ku Escobar. Twala obudde Alien Skin osome ku Escobar. Osome ku gye bayita Carlo Cartel eyatigomya Colombia. Otegere mafia bwazanya. Mafia tabeera na maje. Oli awo oyine mundu alien abakuuma ba maje kati mafia kyakwatagana n'amaje. Gwe toli mafia naawe. Tuddamu na kwerimba. Mafia toyina na mpukujo osobola kuddukiramu wo. Kati toyina na lugero kuddusa manju. Alien Skin walaze nnyo ekyalo. Toli mafia tuddamu n'okubyeyita. Mafia tasula mu nju nga talina lugirwa manju. Eyo ennyumba yammwe singa banka. Gwe bayita mafia omutuufu. Mafia abeera n'ettano wansi gy'addukira. Gendo Alien Skin. Palaso n'obwa mafia abukusinga. Kankujukiza okuba nti nate video eno ogimpeera like mukwano neyanziza. Kankujukiza okuba nti noleka obubaka bwawe mu comment section neyanziza. Kankujukiza okuba nti nate osubscribinga kwessa n'okuba nti no onyiga akadeka notification ako nno kakuyamba okuba nti no munange buli lwe tuba tutaddeyo amawulire ogafunira ddala n'otambulira mu kumanya. Twegateeko okubeera nti nate tuyozayoza Bebe Cool. Sente ezaava ekiwatule munange agenda kubeera ng'azimbiramu Bridget ne bazadde be ennyumba. Era olunaku olwaleero asobodde okugendayo nga n'okuzimba ennyumba kunaatera okuba nti nate kutandikibwa oba kukolebwako ennyumba eneetera okuba nti nate esitulibwa. Bano nno babeere nga bawona akayumba ak'ettaka k'oli mu kuba nti nate olaba awo. Kaakati abatayagala Bebe Cool, omusajja alina omutima omulungi nga guno baddiya muyinza kuwa nsonga ki? Katukuwe akatambi kano. Yes. Of course kituufu ekigendererwa kyange okuyamba Bridget kumulabanga obulamu bwe bulungi. Yes. Amina. Kati goyinza okujja oyambe Bridget nga tolina kigendererwa. Abalala bagamba nti abantu bw'oyamba omuntu abantu tebasiima. Anti okuyamba togenda kuyamba abantu ng'olinda bakusiime. Bojja kubeera disappointed. Gwe yamba kigwe. Katonda yamba. Ebirisigadde birekere Katonda. Olaba mbulamu. Yes. Oba okolera kusiima ojja kufa mu nnaku bbiri. Gwe kola mutima gwo kyegukugambye moving forward. Osegedde oba oli azze naye akwebaza kirungi. Singa nali nninda byakusiima singa ewange olugite lweggala naye si bye ntunuulira. Nze Bridget waggwa aba awedde. Omwaka ogujjako nja kuba ku mulala. Buli mwaka tondeka ekiwatiro ogenda okuba omudedicatingira omuntu w'enjawulo. Yes. Tondeka ekiwatiro nja mudedicatingira kati bannayuganda. Naye ng'ekyo kikwata ate ku bannayuganda kujja. Oli naga nze omwaka ngumazeko sina gwe nkoledde ekintu kangenda afazali mu kivulu bampoganire naye nga ntaddeko emitwalo emeka ebiri gina gwe kigenda okukola ki. Nando Lava avuddeyo munange nalyoka agamba nti ye muwandiisi akyasinze mu East Africa. Kati owakana ki? Si bigambo byaffe, akatambi kaakano. I don't think, but I am the best songwriter in Uganda. Kamba wallahi, Uganda has got, not even Uganda, but Africa. Subscribing, liking, teleko baka wao mu comment section. Kiriza negano nago tuberenga atuga kuwa munange Eddie Kenzo. Abantu bangi abavayo okusima Eddie Kenzo alabika muntu simubi nnyo ng'abasinga emuyinza okuba nti nate emulowooza. Kaakati omu kwabeera abamusimye ng'akyali mulamu ye Fred Sebata abudde nalyoka agamba nti yali yeddira mu kyalo ng'era munange alinda kiseera kyagenda kubeera ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno obange essuubi limuweddemu ng'amanyi nti ssaawa yonna agenda kubeera ng'afa. Naye mbu omuyimbi Eddie Kenzo yavaayo n'abeera ng'ate amudduukirira. Akatambi keekano.
ndeko ne Eddie Kenzo ku end of year party ne mugamba nti wali wano n'oyogera nti yakujja omwebaza olw'okujja mu biseguusi gye bamusanga Eddie Kenzo kwali era ngambye nti atudde alaba mbadde saba obimuwega kubanga ali teyaliiko oyo omulimu gwe yatandika gwali mulungi nnyo senga oyinza okusanga nga kuba nze nali nsemberedde ddala kumpi eri eka waliwo natuuka nneme kutawaanya bantu ng'omanyi ogenda kufa siyinza kikwonako bwe ntyo naye nga ndaba abantu ewaffe nakubangamu buli omu nga mukubamu ne ŋŋamba konzi kakati ani agenda okukola kino ani akola kino naye nga nkonzi we neesembeza wali okumpi ate baninda okunsindiikiriza obusindiikiriza kakati naye ye yajja okunoonya eyo mbisebuusi mu bantu bonna mu nsi ku bantu abalina emyaka egiringa mu gijo ne gija Eddie Kenzo ow'emyaka emitono gino ate ye yajja akunoonye gamba nti omusajja oyo ye yagamba nti okusinziira omanye emabega eriya twagatanga ku sho ng'alaba amaanyi gange agalaba naye okutuusa we yagamba nti kanoonye ku musajja ono we yabuuza nti nkyaliyo ne bamugaa nti akyaliyo ali mu kitundu ki nti kitundu gundi kakati ye n'agamba nti kanvuge oba oliawo nga gguse nali ndi awo nga gguse naye muzeeyi wawulira otya kubanga embitulamu byonna ku myaka gyo kujja Eddie Kenzo kati wawulira otya nasooka nendowooza nti obazze kusunga mbeera gye ndimu Kenzo nga tasiyoyo kakati nga sikinakimanya nga sikikakasa nti akukimye nga sikikakasa nti azze ddala anoonya nze wabula nga ndabanga omuntu azze okuyitawawo nti kandabe sebatta bwafaanano bakati ali ku ki naye ngenda okulaba wambuulira ebintu yambuulira eddakiika nga 15 nga sinayanukula kintu n'ekimu nga sinayanukula kubanga ebintu bya wano buluusi bigenda bibeerawo bwe bityo oli najja naye ng'alina kyayagala kumanya bumanya ate akitwale ku mukutu ate akizimbemu ebintu ebirala nga 40 okutuusa we yaŋŋamba nti nze nzize nga nkunoonya nanzijukiza naŋŋamba waliwo emabega awo baakubako ku byuma byange ne musanga mu kifo ekimu gye sijja kuteeka ku mpewo wano naye ng'omuyimbi omu waliwo atazze ng'ate baali batulanze ffenna nga tuli bayimbi banene kaakati nendowooza wengenda okufuluma ne baŋŋamba nti bagenda kukuba ebyuma bwe era nga babikazaako nti abagenda okukuba ebyuma nkambyogere nga babyogera nti abayaaye bagenda kukuba ebyuma byo olw'omuntu gundi tazze kaakati okutuusa omwami omu yampa amagezi nanga nti wano nalabyewo omuvubuka bamuyita Eddie Kenzo naye ajja kuyingira ku siteegi asanyuse abantu ojja okufulumira munnange era omwana oyo n'akituukiriza bwe tutewe tambudde olunaku olwaleero subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga tuyina Olivia Teopista Nantale Kuluthum tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Olivia Were Baron Nankuke Esther Akatukunda Brian tuyina Sarah Namukasa Naluyima Mariam ayitibwa Mariam Namirishe tuyina Mariam Namirishe tuyina Mariam Nakato Mariam Nabulime Baby Shana tuyina Pretty Prosi tuyina Duhamada tuyina Kagude Charis tuyina Namutebi Dalat n'abalala gwolekawo bulesawo bakawo mu comment section fenno nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo beera bulungi weeraba